tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Abantu bangi beeyambisiza omutimbagano okuwanyisiganya ebifaananyi n'okutabagana n'ab'enganda wamu n'ab'emikwano. Wabula ebitongole bya Nakyewa beeyambisiza omutimbagano okukuŋŋaanya kavu okusobola okukola ku nsonga ez'enjawulo awamu n'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Tanka ya lita 200 ye yazimbibwa ku kyalo ky'Abakukuba mu disitulikiti y'e Mukono nga ssente ezagizimba zakuŋŋaanyizibwa aba pulojekiti ya Rotary ku mutimbagano. Rotary Club y'e Kasangati ye yaleeta kino ekirowoozo okukuŋŋaanya ssente zino ezeetaagisibwa ng'emaze okulaba abatuuze b'e Makukuba nga bakozesa amazzi okuva mu bidiba. Abakulembeze ba Rotary 66 baawayo kumpi obukadde 9 bwa siringi okukola ku tanka y'amazzi enakozesebwa abantu abawera akenda mu bungi. Omukulembeze wa Rotary yawaayo emitwalo 10 okuzimba eno tanka y'amazzi era amataffaali agakozesebwa okuzimba eno tanka gakolebwa batuuze. Shared Blessing Junior School eyazimbibwa Rotary Club y'e Kasangati ne Children Safe Uganda naye egenda kuganyulwa mu mazzi ga tanka eno agatukula awatali abanja. Mwami Robert Waggwa Nsibirwa era nga ye Rotary District Governor ye yawaayo tanka eno mu butongole eri abatuuze b'e Makukuba. Akulira ekitundu kino mukyala Grace Nassiwa yagamba abatuuze babadde batawanyizibwa nnyo ebirwadde bya typhoid n'ekiddukano olw'ebbuta ly'amazzi agatukula mu kitundu kino. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose bannayuganda okuyita ku mutimbagano okugonjoola ebizibu kubanga okukuŋŋaanya ssente ku mutimbagano tekyetaagisa ssente nnyingi ate nga kyangu. Nga kiyita ku Facebook ne Twitter ekitongole kya 40 Days 40 Smiles kisobodde okutuukiriza omulamwa ogw'okuzimba ebibiina n'okuddukirira bamulekwa. Ebibiina bya kaliisoliiso ku mukutu gwa WhatsApp nabyo bitondeddwawo okusobola okulabula poliisi ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu eby'enjawulo. Era abantu bangi ku Facebook nabo bakwatidde wamu nga ba mukago okusondera ku Carol Atuhire emitwalo 8 ejja $, okusobola okumulongoosa k'okulowa obulago. Ensi ya Congo Brazzaville eri mu katyabaga okuva mu kulonda kwa Maachi nga 20 omwaka guno nga basirikale basiitaana n'abeekalakasi mu kibuga awamu n'okuziyiza obuyeekera n'obutabanguko. President Denis Sassou Nguesso yeeyongera okweggumiza mu ntebe enkulu ey'obufuzi yadde nga ab'oludda oluvuganya bagamba okulonda kwalimu kyekubirira n'obuli bw'enguzi. Mu mwaka gwa 2020 baakyusa ssemateeka wa Congo okuwa omukulembeze ebisanja 2 byokka era nga talina kusukka myaka 7 okulembera ensi eno. Nga yakamala ebisanja 2 mu ntebe, President Sassou Nguesso yakyusa ssemateeka ng'ayita mu referendum okuggyawo obukwakkuliza obulemesa ebisanja wamu n'okugera emyaka. Ebyava mu referendum byalaga nti abantu 92 ku buli 10 bawagira enkyukakyuka eno era bw'atyo omusajja mukulu ono w'emyaka 72 n'addamu okusemvula olugendo. Waliwo okwekalakasa olw'embeera eno eyaliwo era abeekalakasi 16 ne bafiira mu buvuyo. Wabula abavubuka okwekalakasa mu kibuga ekikulu ekya Brazzaville mu Apuli w'omwaka guno omwafiira abantu 17 ye kanaaluzaala w'obuvuyo. Era waliwo akalippagano wakati wa poliisi n'abalabbayi mu kibuga n'ebizimbe bya gavumenti ne byokebwa abavubuka. Gavumenti ya Congo kino yakiteeka ku kikosi kye bayita ekyaba ninja era yakirumiriza okulumba barracks y'amagye, police station 2 ne ofiisi ya meya. Olwo gavumenti n'esindika ennyonyi zinnamunka ng'okusuula bbomu 3 mu kitundu ekirimu abantu ba bulijjo olw'omukulu w'abanninja Fred Kwintumi okusula mu kitundu ekyo. Wabula olulumba luno luleesewo okufa okuwaŋŋanguka n'okwonoonebwa kw'ebintu nga kw'otadde amasinzizo, amalwaliro n'amasomero g'omu kitundu. Yadde gavumenti ya Congo Brazzaville bagivumiridde okukozesa amaanyi agasukkiridde yeeyongera kutulugunya bagiwakanya buli lukedde. Teknologiya ayambye mu kukola ebintu bingi nnyo eby'omugaso. Omusasi waffe MC Loy katuwa ebisingako. Teknologiya mulungi naye oluusi wabulaba eri abantu bamuza nyukiriya zaayisa bubi abantu naye ng'amasimu gazzeemu okutugatta nate. Teknologiya mu byobulamu naye akoze omulimu munene. Abafirika beetaaga okugonjoola ensonga zaabwe. Omukamerun Ofa Zangu agamba Zange yayiyiza teknologiya akebera endwadde z'omutima. Ono teknologiya yakolebwa mu kifaananyi ekyefaananyiriza empeke anaatera okukutuukako neyo gy'obeera ng'era amanyiddwa nga cardiopad. Ono teknologiya yeekennenya nkola ya mutima gwo era bannasayansi mu Cameroon bamwekennenyezza. Ono teknologiya omufirika wakutaasa obulamu bw'abantu mu Afirika. Ono teknologiya atuusibwa ku mutima gw'omulwadde mu nkola y'amasannyalaze ng'onaaweerezebwa ku Bluetooth okuva ku mukutu gw'essimu. Zange awangudde ebikopo, engule ne zawaadi eziwera. Newankubadde kyamukolera mu famire mwazaalwa bangi balwadde ba mutima. Kino kyamukuba wala bw'atyo n'asalawo okuyiiya engeri gy'ayinza okukigonjoola. Zange ayiiya teknologiya ayamba abaavu ewamu n'abo bali mu kyalo ewatali bajjanjabi b'emitima okubayamba. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy n'ago gatutuusaako. Aba International Women of Courage Award basima abakyala abakozi
abakoze eddimu ly'okulwanirira eddembe n'obwenkanya ewamu n'ensonga z'omwenkanonkano. Eno engule egabibwa mu nsi y'Amerika ng'era abakyala 14 be bajja okugifuna mu guno omwaka. Omusudaani omusuubuzi Awadeya Amudu y'omu ku bo ng'era yatandikira mu kutunda amajaani era nga wetwogerera ayambye abakyala 8. Mu 1989 nga Awadeya akyatunda amajaani ku street yalabanga ebibiina by'obwegassi by'ebintu ebimu ku bakyala be beetaaga. Bw'atyo n'atandikawo ekibiina ky'abakyala eky'obwegassi nga bano bakola ebintu bingi. Ensi y'Amerika emuyozaayoza ku lw'eno endowooza ezimba kubanga bano bagamba kino kintu kikulu nnyo ku ludda lw'abakyala. Okunoonyereza kulaga nti abakyala bwe baba basomye ng'ate balamu ene baakulakulana yennyini mu ggwanga. Kino kyongera ku byenfuna n'obuwanguzi ekitumbula emirembe n'obutebenkevu. Okunoonyereza kulaga nti abakyala bwe beenyigira mu nteeseganya z'emirembe eno ensonga etera okuggwa bukwakku. Newsbeat tuyozaayoza mukyala Mamudu ewamu n'abakyala abazira okwetooloola ensi yonna. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala agojja. Nsigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.